butereevu tubaaniriza nnyo mu program yaffe ya Uganda ya leero banaye mwebale ku subscribinga ku likinga mugere maaso no commentinga tulina kati ba subscribers 34 mweyongere maaso luli nafuna essimu okuva mu bene nga waliwo omwami asiima ensomesa na yayogera nnyo ku gundi ku byenkoko awo n'agamba nti bulijjo tamanyi nti akatimba akava wansi nga kambuka kasobola omuyamba mu space entono. Mugere maaso n'okusubscribinga n'okulikinga videos ez'enjawulo bannaffe abakadaama abakozi b'ekyeyo nga namawulire gammwe mweyune baffe abasondos exchange we muweereza ssente ezituuka direct ku mobile money y'omuntu MTN, Airtel, M-Pesa. Musobola okuweereza Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Eritrea, Somalia. Kale no gwe genda bugenzi ku ttabi erya Sondos Exchange mu nsi eyo gy'olimu oba kuba ku namba ezo oba kozesa WhatsApp ku namba ezo z'olaba ku screen. Gwayagala okulangira kuno era ennamba kweziryoko bannaye tukwatagane tusobole okwesinika mu maaso twongeremu mu bintu bino. Twandyagadde okukyusa background okwongera okwambala okukola ki ebyo byonna byetaaga ku support eyo gwe kasogamba nti oyagala kulanga tusobola okuteeseganya tewali buzibu. Naye nga Uganda w'ogimanyi omukulu Rwasa tatuli bulungi yatukomeddewo phase 2. Yes. Kati mu mbeera eyo Rwasa ng'agenda ng'afuna omuntu afuna omuwala omuswayiri. Omuwala oyo omuswayiri ndowooza alimu olusomaali ng'ajja bulungi ku TV nga bagiraga nti bali mu mukwano omuyitirivu. Wayita ennaku 2 zokka ng'ate akomawo ng'amwegaana boosi wange somanya biki wiiki yonna bagimazeeko beerangira nga womanyi kyafuuka ky'abakazi ekikwate okutandika okugira kyate akantu katono netumanyi sente yadde alya zaaki ate ngeno Rwasa wagamba nti kasufu kazibu nakagamba yakataddemu ekikolimo. Mukulu Kabuye yazze tuwa analysis banaye Mukulu Kabuye Rwasa ekikolimo kimujjira bugizi alina maddu tanaba nakumala bbanga liweza mwezi mukyanga bamu mu kwanjula kwa Vanessa. Manyi Rwasa oyo takyaliyo naye ebiseera ebisinga omuntu bw'asooka okuba omwonoonyi afuuka okuba omwonoonesa. Kati Rwasa yava mu gundi mu kategole y'obugwagu n'afuuka mugwagwawaza. Kati ayonoonesa. Rwasa agwagwawaza manyi yava mu kategole y'obugwagwawaza n'abeera mu mugwagwawaza. Kati Rwasa ebiseera ebisinga nja kitwala bwe Rwasa sayidi mukufu kuba yenga ye yavaako kubanga omuseka nnyo Rwasa abasajja abasinga mu Kampala wano ensi yonna balinga Rwasa. Ekyenjawulo kya Rwasa nti kiri kimu nti Rwasa bw'amala okukola kyakoze takikwekajja n'akyogera ate kye kyemwagalako kuba abawala bano omusinga n'omwana myaka 19 omusajja gwaliko wa myaka 60 ebintu abirya sente azirya naye ate tayagala kumumanya nti ayagala nti omuntu gwaliko alinga kitaawe. Tayagala kukimanya nti omuntu gwaliko akola ki alinga kitaawe yeekweka. Kati ekirungi kya Rwasa sente ozirya afuuka nga kiyiri akanyama kange tegeera tugende mu lujjudde oneegaane tojja kunjagala byankukutu tegeera. Kati ekirala abawala bano omuwala oyo Muswayiri gwalina na Kenya alimu Olusomaali Abaswayiri abo obwadda nno wano Abaswayiri abo babeetegera okubawasa nga baboogerako nti babisiraani. Bw'omala okubawasa Abaswayiri abakyotala abo bw'omala okumuwasa kusigaza ssente. Abaswayiri abakyotala munaye babagiranga babaga balina ebisiraani naye tekyabanga bisiraani babanga bali expensive basaasaanya nnyo engeri gye bakulira mu mbeera ey'okwegiraagira bamanyira embeera y'ekigagga. Kati gwe bw'okeera ku makya n'ogenda ogula enkoko bamitwala 2 n'ekitundu mitwala 4 n'ekitundu kwetaano n'ogitwala ewaka mugende muli eno. Ogula enkoko empanga agifumbeemu
osanga yeyasise ensise yakumeketa bamekese mmeketa awo kale abantu ne kitegeeza ne batuuka kunva olina okugula endala bw'ogula obumonde mufumba emmere osanga busise chips tegeera ate olina okugula emmere embeera zaabwe za bintu byamangu engeri gye basula mu kitegeeza butto mu kugula akadomola kana katono yagula kidomola kuba ebintu bibeera byakusiika kati ali expensive nnyo kati ogenda okumuwasa ogenda okumaliriza mu mwaka gumu nga sente zonna ozimutaddeko mulidde endiye embeera z'abakyotala n'abayindi ez'okulya ebisiikesiike webalejjo kakati omwezi gugenda okugwako nga gwe yali omugagga ng'omwononeddereko miliyoni z'otomanyi muwendo kati ensonga lwaki baagambanga nti buli kobeera nako bw'omuwasa kagenda ne kaggwawo okitegeera nti akukuba obwavu omukyotala nti abeera n'ekisiraani tekiba kisiraani bali expensive kati noono omuwala omusajja akukutte akugulidde wish miliyoni 4 mpya mvugo oyagala cross country kati omuwala yajja nga azze kubala byabugagga naye nga ayagala birira mu nkukutu tayagala muteeka mu mawulire ate kitegeeza omuwala oyo afolowinga nnyo kitegeera afolowinga nnyo kuba olaba yatuuse okwogera ku butambi bwa Lwasa yali yabulaba n'agamba naye n'asigala ng'ayagala agendeyo bagamba bajja kubala naye ebyo bibeera bimalaaya bibeera n'abasajja bangi kati gwe bw'okyagala eno kikwagala okiwa ssente ng'oli omusajja omuzeeyo ow'entebe gwe twayogerako wano wekajjansi kati eri emabega abeerayo n'abasajja abalala baayagala abasayizi ye kati tayagala eno omulabi sente okola ki mweyagala ayagala akwagale mu nkukutu enazirya eri tabasaba transport enazisaba gwe eri yetwala bwetwazi kati gwe bw'ovaayo n'omulabisa n'omuteeka mu musana bali baba bamukyawa kati Lwasa yakoze bulungi kubanze bw'obeera tonjagala lwaki bw'oba okimanyi nti nkuswaza lwaki onjagala kanveeyo nkuteeke mu musana n'abadde bakulinamu essuubi bategeere nti olina gye walaga omuwala kwe kugamba nti nze baakinsuddeko busuuzi alimba omuntu nga talina kyamanyi gwosobola okugenda n'otwala empeta n'ogigezesa n'ogenda ogiwa omuntu gw'otokwananga osobola okikola ate nti mwolwo olukunkumuli lw'abasajja lwagamba lwalina yandigambye nze sigenda kukkiriza mpeta yandigiganye naye naye kenyininyini sente yali aziridde kuba ate Lwasa tetuganye nti Lwasa lwa bukadde naye Lwasa si ye musajja omubi Lwasa anyirira Lwasa alabika bulungi Lwasa mugagga sente alina n'okulabika alabika bulungi ate n'ozigaba akolaki azigaba naye nze kyemwagaddeko kimu nga ye bwavudde mu bugwagwa n'afuuka omugwagwa waza kirungi kabaanike kabalabise mu njogera y'ennaku zino bw'oba ogendayo ogenda ng'omanyi ti sente ye temala galiika sikuddeawo okuvuga mmotoka za bbeeyi kunyirira buli omu n'akwegomba naye nga toyagala boogeraani abikuwa kale kijja kuwa ekyokuyiga eri abakazi bonna olabye ebiwala obiraba obeera nakyo nga mweyagala eno bwe kiina abasajja abalala kifuna olubuto omwana abaana ne mulabirira abasajja nga 5 anti kati zentalo zetuwulira eza bagamba oba Desire Luzinda alina oba Lwasa ne Desire Luzinda balinamu omwana oba waliwo we byatambulanga awo ebyo babeerayo naye kati ekirungi yajja n'abalabisa naga nakwagala teweegaana okitegeera kati fe tojja tugamba ono omuwala tojja tugamba nti kulwanga Lwasa ayina akantu watono wakalaba naye wali onoonyayo ki kumutakula butakuzi Lwasa bw'abanga abadde boosi wo nga amanya awali boosi wo nga tolina mirimu mulimu ki gwe wali omukolera kumuwaako kati ate lwaki atumalira ebiseera kirungi yaliose n'amulabisa Lwasa era genda mu maaso nkuwagira buli anaasalanga mu maaso g'omwanike mu musana lwe bajja okutegeera lwe bajja okutegeera ensi eno nti si nnyangu kuba tuli banyiivu omuntu okwata sente n'omuwa sente naye tayagala mu lujjudde kulaga nti oyo nti oyo ye bba wange olw'okuba ayina abalala abakazi basukka nabo kati bamayumba 10 n'okusinga abasajja edda abasajja be baagattikanga abakyala naye kati abakyala be bagattika abasajja abo kimanyi nti abawala abo abasinga tebakyalina nnomukamu ne bwaba ku mutima gwe nga takiwulira nti aba asobola okwaga bw'omugamba nti nkwagala akkiriza asigala akwononera obudde akkiriza tebagaana abo bannagundi tebakyagaana oli edda baagaananga koli wakwananga omuwala n'akwetolooza omwezi ne guyita myezi ne n'oswama ewaabwe mu bitooke wawawa ne gwo n'otuuka n'okipowa naye kati essaawa ya leero kimanyi nti bw'okuba n'omuwala yakunoonya
omulagirira bulagirizi gy'obeera oba oli awo ng'atuuse ng'atuuse. Biri abasajja be twagendanga ne mugenda mu bitooke ne mukwebera ne batuuka n'obbayira emisulo weekwesa oli twanyumyanga nsiri ensiri zituluma oswamye muwala kati tebakyabikola. Muwala okwana mukwane n'omu adresi ne mwekubira ogenda okutuuka ewaka gwotuuka n'okumuga nti jangu nkya aba ayagala agirewo nekwolwo n'amala okujja tebakyagaana ebintu byabe babitambuza nga babitambuza ate bwovaayo n'omuteeka mu musana n'akuba enduulu nditiimu Lwasa ambabuulire nze kampagire Lwasa ku luno kati newankubadde mugwagwa yaddeko ng'omubi omweru kati Lwasa ye banaye tateekeko kasiba sente alina kabatambulemu anti bagambye ensi tugiryako makoola kuge makoola ganoga. Kati golowooza bwe yalabisizza oyo kati golowooza bamwetaaga batono bakyaliyo kuba kakati era yagenza okulabisa oyo nga yakava ate era kulabisibwa mulala era basimbira enjo ate agenda alinnya madaala kuba bwogenda olaba kirasi y'abakazi ate kati baafuna balungi nnyo n'okusinga beyasooka nawe kuba kati kino ekina Kenya tokigeza ku enjo oyo nabusomaali kino kirungi okusinga enjo naye yali yose n'akirabisa byagala nnyo okulya ebyenkukutu just kugwa bugwi bugazinga gw'oyagala mu motoka yabo kadde 2 kiki ennyo ekyamaanyi ky'oba ofiiriddwa byewaze nabyo ogenze nabyo lwaki onkamula nga amaze okufuna wiisho y'obukaddaana tajagala ayagala motoka yabo kadde 2.5 kiki ennyo ekolodi kigwoyinaawo gasiya omwereere enkakasa Katonda yatondaawo kati wuuyo omusajja bibyo byagabirako. Banaye tweyanziza nnyo bannaffe mugende maaso n'okuwagira bannaffe abasundu exchange mugende maaso n'okusubscribinga kuno kuliko emboozi ez'enjawulo tuleeta emboozi ez'okuzimba emboozi z'ebyafaayo tuleeta emboozi wuuyo programu z'ebyenkoko tuteekako emboozi yonna ebanyumira so osobola okuwuliriza nga wokola emirimu gyo tewali mutawaana. Mugende maaso n'okuwagira n'osubscribinga tweyanza nnyo mu commenting mu liking n'okutuwa ku magezi tusinkane mu mboozi yaffe eddako.